NE Media. Sabalamuzi Owiny Dollo n'omumyuka ebagudde kabenje nakasongola. Ate baba boda boda bagobeddwe mu kibuga ekikulu Kampala. Prime Minister wa United Kingdom Boris Johnson kyadda alejulidde. President Yoweri Kaguta Museveni azizzaako mutowe ng'omumyuka wa kitongole kya Education Services Commission ku myaka emirala 4. Angel ayagala divorce bagabana ebintu ne Lwasa. Abasomesa abasukka mu 100 bazuuliddwa nti tebalina kubeera government payroll era bagendako mu bumenyi bw'amateeka. Bukyanga olubanga lwa Mindi ekibiina kya NUP ne FDC basizza mu kimunga nkuyege bagenda kuwagira omu ku kifo kya omubaka eyesembyewo mu Soroti East ku ntebe y'obwa Parliament. Chief Justice oba Sabalamuzi Owiny Dollo asobodde okubanga simatuka akabenje wamu ne omumyuka we batebadde nga bawerekera okugenda e Nakasongola. Banno badde bali ku oluguudo lwa Gulu Highway era basobodde okubeera nga bambi we batyo bagwa ku kabenje kano, naye kebagamba nti tewali akoseddwa n'omu. Kigambibwa mbu Owiny Dollo abadde ne deputy we Richard Butera era badde mu Nakasongola we batyo basobodde okubeera nga omu emu ku motoka ebadde ku convoy ya Chief Justice bwetomereganye nate n'emmotoka y'omukulu Richard Butera era bwe batyo emmotoka ye nefunamu akasago katono naye kusinzira ku mwogezi w'ekisiga eddamuzi Johnson Karimani avudde n'abeera nga agamba nti ekyamazima tebalina kizibu kye bafunye era basobodde okuba nga beeyongerayo ku lugendo lwabwe. Ejjukira nti emabegako office za Chief Justice Owiny Dollo zakwata omuliro ne Principal Judge Dr. Flavian Zeija bwatu n'asimatuka abatujju. Ate ye omubaka wa President Erubaga Herbert Anderson bwato Burora ayisiza ekiragiro ekigoba stage zonna eza boda boda mu Lubaga era batyo agambye tayagala kuddamu kulaba boda boda yonna mu Lubaga ng'eriranye bank, eddwaliro, police wamu n'essomero oba essundiro ly'amafuta. Era avuddeyo n'agamba nti singa asangawo stage yonna wakubatwala bonna abayole asobola okuba nga abatwala. Ate ye Ssaaba Minisita wa Bungereza Boris Johnson kyadda kyasobodde okuba nga akkiriza okulekulira kwe ku kifo eky'obwa Ssaaba Minisita oluvannyuma olw'ekibiina kye Conservative Party okumuteekako akazito era nga kigambibwa nti emirimu gy'abadde agikola bubi era nga bwatasobola kubanga akola bulungi emirimu gye. Era kigambibwa mbu ne speak gyasembyeyo okuba nga akola nga asiibula ebadde eraga nti kyamazima si Ssaaba Minisita mutuufu, si muvubi. Omanyifu wano tulina abavubi wano mu ggwanga Uganda era avudde n'agamba ono ye alabika si muvubi, tajja kubanga asobola ebintu bino. Kino kididde abamu ku bantu abadde mu gavumenti ye era okulekulira ng'akabonero akalaga nti kyamazima tebakyamuyinamu bwesige. Bwatyo ng'omuzungu yenna wanenno mu Uganda nno kulemerako na kusikaŋŋana mu gguwa naye omusajja ente bagitadde.
ate ye omugagga Lwasa oluvannyuma lw'okuvaayo n'asobola okuba nga ategeeza ensi ng'ekyamazima waasazeewo abeere nga ye ne Angel baawukana. kino nno akiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga Lwasa agamba nti kitutte ebbanga nga Angel okuva olwe yakomawo we yali anobye nga asula mu ntebe asiiba mu ntebe talyangako na mmere ensaaniike nga ya Angel. Avudde n'agamba nti n'olubuto lwabula oyo abeera mukyala nabaki. Era bw'atyo ye Angel kyakoze asobodde okubeera ng'agenda ne bannamateeka abo ba Elgon ne basobola okuba nga bateekayo okusaba kwabwe nga bagala kooti ewalirize Lwasa sayininga divorce. Kino nno kiba kitegeeza nti Lwasa ebintu ebimu yandibigabana ne Angel, si na bimu bandibigabanira wakati. Anti temuggwa kweyanjuza, temuggwa kuwasaawasa. Okuwasa si kubi naye owasizzaani. Buli kirungi kibaako n'ekibi era buli kibi kibaako n'ekirungi, naye gavumenti yandibanga mu kwekalakasa kuno esobodde ate okuba nga ekufunamu nnyo okusinga okwekalakasa kw'abasomesa ba arts, ekufunyeemu nnyo n'okusinga wekibadde nga tebanneekalakasa. Oluvannyuma lw'omukyala Janet Kataha Museveni okuvaayo n'abeera ng'ate alagira nga bwakulira minisita y'ebyenjigiriza ate basobola okuba nga banoonyereza ku basomesa bonna abasobola okuba nga basaba emirimu. Kyasobodde okuba nga kizuukwa nti abasomesa abasoba mu 1,000 baazuuliddwa nti tebalina kubeera ku government payroll, era bwe batyo okusinziira ku deputy chairperson bw'ati yasobodde okubeera ng'ate alondebwa owa Education Services Commission bw'atyo omukyala Violet Kajubiri bw'atyo basobodde okubeera nga bakola okunoonyereza kwabwe ne bakizuula nti ekyamazima abasomesa abasoba mu 1,000 bayingira mu government payroll mu mbeera ey'obukujjukujju. Era avudde n'abeera nga bagamba nti bagenda kuba nga banoonyereza ku bantu bano era bagenda kuba nga babatwala mu kooti, sinakindi babeere nga basasula sente zonna ezisobodde okuba nga zibaweebwa emyaka gyonna gye babadde mu buweereza mu bukyamu oba mu bumenyi bw'amateeka. Ate ye President Museveni asobodde okuba nga azzaako mutowe era nga omumyuka wa Education Services Commission ku myaka 4 emirala. Jjukira nti era yabadde deputy era bw'atyo nga abaddewo era si ye yekka basobodde okubeera nga balayira, yabadde wali ku High Court basobodde okubeera nga yenga ye deputy Violet Kajubiri asobodde okuba nga alayira wamu ne Dr. Lubega Samuel Onono nga ye chairman Mulamba Gattako ne Johnson Malinga bwe basobodde okubeera nga balayira wali ku High Court okulaba nga bagenda kuba nga ate batambuza ekibiina kino ki Education Services Commission. Kino nno jjukira kiri wansi wa Ministry of Education ate nga Ministry of Education ekulibwa omukyala Janet Kataha Museveni. Ekibiina ki National Unity Platform kyaddaaki kisobodde okubeera nga ate kikkiriza nti ekyamazima essoroti amaanyi gaffe matono naye ate FDC erinayo amaanyi mangi era bwe batyo kyasobodde okuba nga ekibiina kino kikkiriziganya nti tetugenda kuba nga tusimbawo omuntu yenna okuddamu okulonda ku kifo ky'omubaka wa Soroti East Constituency era bwe batyo basazeewo okubeera nga bawagira omuna FDC Honorable Atan Moses era abannyupi bategeezeza nti kino bakikoze kubanga bakimanyi bulungi nti Atan yawangula akalulu ku mulundi ogwasooka kale nga bagenda kukunga banna NUP bonna obuwagizi bwawe babuwe FDC. Jjukira nti nno omwami ono Atan yasobola okubeera nga yeesimbawo era bw'atyo n'asobola okuba nga yawangula akalulu wadde ng'ekyamazima bagenda okuba nga bifuluma nga bagamba ng'omukulu Edmond Herbert Ariko aloopye ng'agamba nti bakusobola okuba nga akalulu kano bakukwatamu naye okusinziira ku kooti ya Vayina esobola okuba nga egamba nti akalulu kano kaddibwemu era kubanga ebifo ebimu ebiri mu Soroti West ate basobola okuba nga babiteeka mu Soroti West nga birina kuba mu Soroti East gamba nga Aloit ne Opiliai era batyo ne bagamba nti ekyamazima
balina okubanga baddamu akalulu kano naye nga jjukira bulungi nnyo ddala nti omukulu Edmond Herbert Ariko ye yali MP wa Soroti East ng'ate nga munna FDC naye bamumma ticket bamumma kaadi y'okwesimbawo mu kifo ekyo naye batyo nasobola okubeera nga bawa Honorable Atan Moses nga anadda mu kifo ekyo era ng'abasajja ndowooza abalabira ewala era kyazuulibwa nti ekyamazima omukulu ono Herbert Ariko yalina enkolagana n'ekibiina ki National Resistance Movement era we batyo bwenjogera kakati yagenda okwesimbawo nga munna National Resistance Movement wadde nga luli mu 2021 akalulu yajjanga bunnamunegena. Mwebali nnyo mwebali ddala mwenna abali ku mukutu guno Fik Media amanya muzikola Hajja Abdul Nyamishafi kulanga omukama Katonda akunkumira konkakulekedde mu nga bulijjo kulekera mu kamu akasimbayo adinene naawe onyumirwe.